Abaganda abasiru abawagira Museveni akagatto kabatuuse era ejjo lyonna basiibye batolotooma. Toyinza kuyita baganda basiru, toyinza kuyita bantu basiru, era toyina matiriyo ga bukulembeze tukuyite ki? Tunoonyezeeyo erinnya eddala ery'okukuyita naye ng'era litegeeza busiru kubanga oli. Nga n'omwana omuto asobola okumanya nti Museveni kye kizibu kya Uganda. Naye nga ggwe omuntu omukulu asuumuseemu tonnakimanya nti Museveni kye kizibu ky'ekitundu kyo. Era Nabbosa juzi we yagamba abaana abato ne bamugamba nti ekizibu kya Uganda Museveni obanga asomesa abaana abato ku kizibu kya Uganda nabalaba abantu ab'enjawulo. Toyinza kugira abaana bwoti abaana abato n'obasigamu ensigo ey'obukyayi. Nabbosa tasigangamu ku baana bato nsigo ya bukyayi. Museveni yasigamu abaana abato ensigo y'obukyayi kubanga Bota Sheikh Kirevu ng'omusibye n'empingo abaana bo bwero bafudde bamulekwa bagenda kukula n'obukyayi. Singa Isirayiri erumba amawanga g'Abawarabu n'etigumbule watali kusosola mwana muto, abo abasigaddewo abeera abasizeemu nsigo ki? Nsigo ya bukyayi. Ogamba otya omwana omuto nti obubi bwa Museveni tebumukwatako era tebuyina kumusomesebwa, naye ng'ate n'omwana omuto alina okunywa sukaali, nga n'omwana omuto alina okufuna empeke, omwana omuto atuuse n'okugenda ku ssomero, olemese omuntu oba omukulembeze okumusomesa ekizibu ky'eggwanga nti ye Museveni, naye nga Museveni yatigumbula n'abawere mu ddwaliro e Kawempe mbu simanya amasannyalaze gagenza ababadde mu incubator ne bafiiramu. Nga Museveni asiiba atigumbula bazadde b'abantu. Nga Museveni bw'asenda amayumba g'abantu ng'ayise mu bakiconco, ago g'abeera asenze mubaamu abaana abato ababeera bagenda okubunga ne bazadde baabwe. Kaakati tewali ngeri yonna gy'oyinza kulemesa muntu kusomesa baana bato ku kizibu ky'eggwanga nti ye Museveni, olw'okubanga baana bato era bazadde bannange mwenna bwe mudde yeewaka nga temuyina kaveera munnyonnyola abaana bammwe nti sibadde mu kuzannya matatu, sibadde mu kwenda nennakedde neŋŋenda nenkola, naye olw'okuba gye nkolya teriyo minimum wage, teriyo na za allowances, nkomyewo ntambuza bigerera ice cream gwe mwantumye, simuleese obubi ye Museveni. Sukaali ndeese kwota yokka kubanga ssente zembadde nninamu zisobola okugula kwota yokka wadde nga Kenya zigula kilo, omubi ye Museveni. Era Nabbosa wannyiizaamu abajega we baleekaananga jjazi ne bakukanga mbu simanya poliisi ekuyise, weetonde weetonda ki? Weetondera mazima kikye wayogera ekyobulimba? Buli kye wayogera kyonna kyaliko amazima, kyaliko obukakafu kubanga obubi bwa Museveni bulinga ng'ekigambo omwana omujja na nnyina kyeyogerera, tewalina kwetonda, otherwise nze nja kwesonyiwa, sijja kutambula naawe, sitambula n'abatiitiizi naddala nga boogedde amazima, wabula abali ku kikyamu ne babanyigiriza okubatuusa ate okulaba ekikyamu nti okubatuusa okulaba nti amazima ge baayogedde balina okugeetonderako gwe bafuula ekikyamu. N'omwana omuto amanye obubi bwa Museveni, gwe omuntu omukulu nga tonnamanya bubi bwa Museveni, oyagala tukuyite ki? Omuganda akyawagira Museveni nga tonnakkiriza nti oli musiru. You are not just a fool but you were dense. Kubanga minisita wa Museveni Sam Mayanja yeye nnyini najja n'agamba Ssaabasajja Kabaka bw'aba ayagala ettaka aligulenga abalala, oyo talina ttaka lyonna mu Buganda era talina kyali mu Buganda. Then Ssaabasajja Kabaka bw'aba talina ttaka lyonna mu Buganda, gwe ki ekikulowoozesa nti olirina? Era baba basobola okubba erya Ssaabasajja Kabaka, ki ekikulowoozesa nti eryo liri sepo olw'okuba oyambadde ka t-shirt ka Museveni? Olowooza ka t-shirt ka Museveni ako koyambadde ggwe ng'Omuganda kamaanyi nnyo okusinga Ssaabasajja Kabaka eyawanguza Museveni olutabaalo. Sam Mayanja n'akwata nnyinimu amutwale mu kkooti
olw'ensonga z'ettaka gwe ki ekikulowoozesa nti oli seefu nnyo oba olowooza Kichoncho be yasenda wadde nga Museveni ye yali emabega wa Kichoncho baali bambadde butishati wa FDC baba senda lwa kuwagira DP baba senda lwa kuwagira Kyagulanyi gwe ki ekikulowoozesa nti oli safe mu lyato eriri mu kubbira eryato bwe libeera libbira tekubaako mugagga tekubeerako mwavu ennyonyi bw'ebeera egwa tewabaawo batudde mu first class tewabaawo batudde mu business class tewabeerawo batudde mu economy era evvu lyabwe lyonna libeera lyerimu tewaliiwo DNA epimibwa nga bagaka tusooke tuyoole eri ababadde batudde mu first class oba mu business class n'oluvannyuma tulyoke tuyoole eri economy ennyonyi bwegwa mwenna mufuuka muyonga kyekikulowoozesa nti gwe oli safe mu nsi etali safe era kyekikulowoozesa nti Ssaabasajja Kabaka bw'aba asobola okuweebulwa n'atwalibwako n'ebye n'alangirwa n'okulangirwa bw'atalina ttaka abakungu abakola mu gavumenti nti gwe abawagira obeeramu amagezi. Oli ku Yugi Update TV kosinzira obango otuwuliriza webale kwekumira nnyo ku mayengo gano gwe mukwano gwange yonna gy'osinza okuba abali mu Qatar abali Dubai abali Saudi Arabia abali mu Canada abali ku muliraano Kenya mu namba lamusizaako nnyo mukola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku Yugi Update TV ngenda maaso n'okukubiriza mwe namwe n'abatanakubanga mu subscribinga mugende wali wansi olekika mu subscribe mu kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo abula gwe tewerabirako na mukadde nagamba akadde kano kakuyambako okubanga gwasooka okureceiving information singa tubaako information yonna gye tutadde ku mukutu guno wabula ebigenda maaso mu ggwanga nga tugenda maaso n'obbibaleetera mbaaniriza okujja mu comment section okkirizibwa okujja n'oteekayo endowoozayo n'osobola okuba nga oteekayo eddoboozi yo lisobola okutuukako oyo gw'oyagala lituukeko gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza nkimanyi nti namwe mukola ky'amaanyi nnyo mukola omulimu gw'amaanyi obutaweera mba njagala ne mujja ne mujajinga okusinziira ku information gye tuba oba omulamwa gwe tuba tuteddeyo musobole okuba nga mutangaaza eggwanga ku ndowooza ez'enjawulo bannaggwanga bafune endowooza ez'enjawulo kwezo zonna endowooza ze muyinza otteekayo nkiwa tebayinza kuviiramu awo buli muntu asobola okunokolayo kyayinza otwala ng'ekituufu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era nkujjukiza nti oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba nga omutuwuliriza era weebale nnyo gwe mukwano gwange amaze ebbanga ng'otambula naffe ng'obezezaawo amayengo gano aga Yugi Update TV mbaagala nnyo mweraba.